and live as a friend. Bring your child to Kauthara Kids Kindergarten and Primary School. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him.
Adhan ebadde kutuusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Bring your child to Kauthara Kids Kindergarten and Primary School. Don't let your mornings be boring. We have a number of schools in the country that are easily abbreviated. Let's start with Simon. Same. But I'm a ginger Carolian. So how do they abbreviate it? JKS. JKS. Yeah, that's my primary school. What did Simon say? JKS? JKLM. Joint medical store. Catch the morning switch Monday to Friday, 6 to 10 a.m. only on 106.1 Next Radio. Travel tip. Pay close attention to pre-flight safety briefings and show respect to the crew. Inappropriate behavior can compromise the safety and comfort of everyone on board. Familiarize yourself with the safety briefing card to ensure you are prepared in case of emergency. In the unlikely event of an emergency evacuation, it is crucial to follow crew instructions promptly and respectfully. When you don't use Momo, you are forced to quarrel. Mama kabalansi? Nkuwaire 15 Mama, nkuwaire 15. Ompaire 15. Abantu abakulu matandisa obiyaayo mwena. Obiyaayo obuliga. Iwe. Ngobiyanko ba. Sente dange nizade kolera ngobi nakolera sente dange. Save yourself from quarreling. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Abana bamaviria. Omwana w'omuwala kirabo kya bbeeyi n'okusinga gold na bwe kityo ateekeddwa okusoosoowazibwa. Bw'atuuka mu secondary, Mbogo High School ye ansa. Ku Mbogo High School omwana asomesebwa abakugu mu mbeera ekyasinze okuba ey'omutindo, okossaako okumukuliza ku ddiini, empisa awamu n'okumuyambako okumufuula omukyalo w'omugaso mu ggwanga. Buli mwaka Mbogo High teva ku lisiti y'ago amasomero agasinze okukola obulungi ku O ne A level, nga ne mu by'emizannyo tukwata kisooka. Essomero lya Kisula eri abaana abawala bokka nga tusomesa arts ne sciences, computer, Islamic theology, saako vocational skills okuva ku senior 1 okutuuka ku senior 6. Tuli wagazi ddala okusobozesa omwana okusoma obulungi, okumanya ebisingawo. Jangu ku ssomero e Kawempettula oba tukubireko ku Mbogo High School. In knowledge we trust. Eno ye Salam TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله tugenda beera ffenna mu sessions zaffe eza hajji si leero lwokka kuba tetusobola kugisoma neggwayo leero lwokka. Omuntu oba omuwadde gundi nene load nene naye tujja kutambula ne Seeka Abdul Karim Mugendera biidhnillah agenda kujja era ajja tutwala mu fiqhi wa hijja, jurisprudence wa hajji biidhnillah. Then nze nja kutambulira nnyo ku historical part, then maaso eyo tujja kuyingira mu kyonna omuntu kyali batakoze eki tategedde mu mikolo gya hijja biidhnillahi taala. Ng'olwaleero session yaffe eno egenda tambula 1 hour yokka biidhnillahi taala, naye tugenda kutambulira ku history wa Makka olw'okubanga woba ogenda kukola hajji ab'ebitiibwa, hijja emikolo gyonna gibeera Makka. Tewali mukolo gukolebwa watali Makka.
then point endala eno principle omuntu ayina okuba nga agimanyi ogiteeke at least mu naddala oba mu mikolo gya hajji oba gya umra naye kye bayita manasik gye bayita emikolo egy'emizizo omuntu gy'akola oyina okugatta wakati w'ebintu bibiri ekintu ekyo general principle bagiyita nti omuntu agatta bayina alhilli walharam omuntu akola hajji oba umra ayina okugatta wakati w'ebifo eby'emizizo n'ebifo ebitali bya mizizo ekyo olina okikwata n'okiteeka wano gwe olabanga emikolo egyo ogikoze nga togase wakati w'ebintu ebyo bibiri omukolo gwo gubaako ki question mark nti tugatta wakati w'ebifo eby'emizizo n'ebitali bya mizizo nga bwe tujja olaba biidhnillah si bizibu nnyo hijja si nzibu nyangu nnyo olw'okuba eddiini y'obusiraamu eddiini nyangu nnyo nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tewali muntu akalubya ddiini illa ghalaba okujjako ng'eddiini emuwangula kati kiba kitegeeza eddiini yaffe ki nyangu nnyo kati ebifo ebyo tugatta wakati wa Makka n'ebifo ebirala ebitali mizizo. That's why niya woba ogireeta tugenda leeta niya nga tugenda e Makka biidhnillah tugenda leeta niya naye tugenda gireetera mu kifo ekitali kya mizizo. Then we tumala okuleeta niya mu kifo ekitali kya mizizo tuyingire ekifo ky'emizizo. Simanyi wa point y'abamanyi etegerekese nti emikolo gyonna wegikolebwa olina okugatta ekifo ekitali kya mizizo n'ogatta n'ekifo eky'emizizo. Kati hajji Abannayuganda gye bakola bagiyita hajju tamattu, hijja y'okweyagala. Tamattu kiva mu kweyagala nti omuntu ayingira emizizo tugenda kuva wano biidhnillah tugende e Makka muli mizizo muyingidde emizizo wemutuuka e Makka eyo hijja ya tamattu kwe kukola umra n'okola umra mu biseera bya hijja. Simanyi owe point etegerekese. Hijja Abannayuganda gye bakola Abannayuganda n'ensi ezisinga gye zikola era baadhi ahlul ilm abamu ku bamanyi baffe bagamba wadde nga mulimu khilaafu mulimu enjawukana naye bagamba nabbi we yakola hijja ya tamattu. Kiba kitegeeza nti abagikoze ya tamattu abakoze hijja nabbi gye yakola. Kati hijja y'okweyagala teriimu kakaalukana nnyo eyo hajji era naffe Abannayuganda gye tukola hijja eyo tuyingira Makka ne tukola umra mu biseera bya hijja. We tumala okukola umra ne tuva mu mizizo naye nga tuviiriddemu mu Makka mwennyini mwe tuviira mu mizizo n'oddamu n'oyambala nga w'oyagala omusajja then n'oddamu n'okola byonna by'oyagala paka ku lunaku lw'omunaana olwa Dhul Hajji kuba hajji eyawukana ne umra mu ssaawa nga 2 oba ogimaze naye yo hijja ya nnaku mmeka nnaku 5 olunaku olw'omunaana olwa Dhul Hajji olw'omwenda eba Arafa olw'ekkumi eba Uganda eba Eid al-Adha olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri ayagadde n'osigala emina n'oyongeramu olunaku lw'ekkumi n'essatu nga bwe tujja olaba nga hijja weekolebwa. Ne point wano nti ovaako mu mizizo then n'omala n'oddamu n'ogikola n'ogiyingira. Kakati tugatta tutya mu hajji ebifo ebitali bya mizizo n'ebyemizizo. That's why tugenda ne tufulumamuko ekifo eky'emizizo ne tugenda mu Arafa ne tubeera mu lusenyi Arafa nga tujja olaba wano just nkuwa preamble ey'emikolo gy'ogendamu nti ogenda gatta wakati w'ebintu bibiri hilli ne haram ekifo eky'emizizo n'ekitali kya mizizo. Woddamu n'ogenda mu mizizo ogenda mu Arafa si kifo si kya mizizo. Kati ova olaba nti tekikwetaagisa ate kuddamu kufuluma kugenda leeta niya ku masjidi Aisha oba Dhul Hulaifa nedda ogireetera Makka olw'okuba ojja kutuula mu Arafa si kifo kya mizizo nti era osigadde mu mikolo egyo ogasse ekifo eky'emizizo n'ekitali kubanga Mina eri mizizo Muzdalifa tujja beeramu eri mizizo
tawafu tugikolera wa mizizo naye arafa si kyaki si kya mizizo kati era n'osigala nti hijja ogasse wakati w'emizizo n'ekifo ekitali kya mizizo. That's why kati lwaki ekyo nsose n'ekijjawo nti okugamba eyo principle general principle mu mikolo gino gye tugendamu ojja kwebuuza seeka nga ate tetufulumye kugenda kuleeta ki niya nga twambadde bwambazi ihram ne tugenda Emina olw'okuba ogenda kutuuka otuule mu Arafa olunaku olw'omwenda ate Arafa si kifo kyaki si kya mizizo kati era osigale ng'ogassa ebintu bimeka bibiri eyo point gibeereko nnyo nti emikolo gyange gyonna gye nkola nina okugatta wakati w'ebintu bimeka bibiri nina okubeerako ku kifo eky'emizizo n'ekitali kyaki kya mizizo gy'emikolo gyonna mu umra oba hajji. Okay, okugenda ku point yaffe oba omulamwa gwaffe ogw'olwaleero twagala tumanye twagambye nti emikolo gyonna gikolebwawa gikolebwa Makka. Twagala tumanye lwaki Makka lwaki gikolebwawa lwaki gikolebwa Makka ye point yaffe olwaleero wetugenda otambuliraawo. Allah subhanahu wa ta'ala abebitiibwa yagamba mu Qur'an wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo Allah yakhluqu ma yasha atonda kyonna kyaba akoze eki kyaba yagadde wa yakhtar wamala okutonda era n'alonda kyaba akoze eki kyaba yagadde. Allah subhanahu wa ta'ala waba atonda yakhluqu bi amri atonda na kiragiro kye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Ekintu kyonna Allah kyaba yagadde akozesa ennyukuta mmeka biri kaf ne nun kibe then nekikola ki nekiba then ate waba alonda ng'alonda ekintu kyonna mu ebyo byaba atonze amaze okutonda ate yakhtaaru biilmihi alonda kusinziira ku kumanya kwe Allah subhanahu wa ta'ala. That's why tuyinayo nabbi nga muddugavu gyali kati gwe totandika kubuuza omuntu n'atandika okugamba eddiini si yaffe y'abantu beeru olw'okuba ffe tuli baddugavu tebatutumira ki okulonda Allah kwalonda akulonda na kumanya kwe ye yasinga okumanya lwaki bannabbi bonna yabatuma nga bakala ki nga ye yasinga okukimanya ekyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allahu yastafi min almalaikati rusula wa min annas. Allah subhanahu wa ta'ala alonda mu bamalayika n'alondamu ababaka ne mu baki ne mu bantu kati yakhtaaru biilmihi era yagamba wasi'a kulla shay'in ilma. Kati point wano lwaki tutandise nezo aya Allah subhanahu wa ta'ala ebitonde bye bannange fenna ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala twenkanankana tetukola ki tetwenkanankana ekyo Allah wati we yatonda tetusobola kwenkanankana hatta n'engalo z'oyina ku mukono tezikola ki tezenkanankana kakati byebimu n'ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yalonda eggulu ery'omusanvu waggulu mu ggulu amagulu gali ameka gali 7 Allah n'alonda eggulu ery'omusanvu gali eggulu erimulinaanye Allah subhanahu wa ta'ala waggulu waalyo yateekayo kye bayita sidratul muntaha ebitonde byonna ebikoma waggulu wa sidratul muntaha waliwo jannatul ma'wa waggulu wa jannatul ma'wa waliwo kurusi then waggulu wa kurusi waliwo arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala era ffe tugamba Allah ali waggulu. That's why ku sujudu ogamba subhana rabbiyal a'la yayawukana Allah subhanahu wa ta'ala oyali waki oyali waggulu. Kati byonna bye yatonda bimulinaanye bye yalonda yasinga okumanya lwaki kye yakola ki kye yalonda Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati okutonda kwensi neggulu munansonyiwa wetuba twejjukiza kuba wano session yakwejjukiza imbuuzaamuko ku bibuuzo naye mba sibuuza munnange kukola ki oba kunafuya nedda kusharinga ki
idea kusharinga idea ku kintu. Allah subhanahu wa ta'ala we yali atonda ensi n'eggulu yasooka kutonda ki? Yasooka kutonda ki ku nsi n'eggulu? Wanji atuyambako kwekyo nga atujjawo kweyo point. Allah wanji tata yasooka kutonda ggulu. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala ku ggulu n'ensi yasooka kutonda nsi. Yasooka kutonda nsi. Allah subhanahu wa ta'ala we yatonda ensi we yamala okugitonda then n'atonda ki? N'atonda eggulu. Allah yatonda ensi mu nnaku 2. Yatonda ensi mu nnaku mmeka? 2. We yamala okutonda ensi mu nnaku 2 n'agitegeka n'agiteekamu rawasiya ezo ensozi ezigiwaniridde n'amala n'agiteekamu akuwaati emmere gye tukola ki? Gye tunaalya. Ebyo okugitegeka ensi nawe yabikola mu nnaku mmeka? 2. Kitegeeza okutonda ensi n'okutonda ebigendamu yakikola mu nnaku mmeka? Mu nnaku 4. Oba tuli ffenna bannange? Ekyo we yamala then n'atonda ki? N'atonda amagulu 7. Ekyo kiri mu Quran mu suratu Fussilat. Waliwo sura bagiyita Fussilat. Allah ebe yabilistinga. Yagamba abantu abamuwakanya qul a innakum abo bagambe la takfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn. Imwe muwakanya oyo eyatonda ensi mu nnaku mmeka? Mu nnaku 2 ne mumugattako ebintu ebirala. Then n'agamba waja'ala fiha rawasiya. Allah subhanahu wa ta'ala n'amala n'ateeka ku nsi ensozi wa qaddara fiha wa baraka fiha. Allah subhanahu wa ta'ala n'amala n'agitereeza n'agiteekamu akuwaataha n'agiteekamu bye tukozesa mu kulya emmere eyo gye tulima ne tukola ki? Ne tulya. Allah yagamba ekyo yakikola fi 4 ayyam mu nnaku mmeka? Mu nnaku 4. Kitegeeza ensi yagitonda mu nnaku mmeka? 4 n'okugiseeteza buli kimu. Then oluvannyuma n'atonda amagulu. Kuba era mu esura Allah yagamba faqadahunna 7 samawati fi yawmayn. Yatonda amagulu 7 era mu nnaku mmeka? Mu nnaku 2. Kati kwe kuva aya egamba nti Allah yatonda samawati wal ard fi 6 ayyam. Byonna yabitonda mu nnaku mmeka? 6. Nti kiri eri okutonda ensi n'okugitereza ennaku 4 then n'okutonda amagulu 7 era nazo mu nnaku 2. Ogatta 2 ku 4 ofuna mmeka? Ofuna 6. We yamala okubitonda okutonda eggulu n'ensi yabikoola. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba thumma stawa ila as-sama wa hiya dukhan faqala laha. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nenjogera nempita eggulu walil ard nempita n'ensi n'agamba itiya mujje gyendi tawan aw karha. Mwagala oba temukola ki? Temwagala. Allah subhanahu wa ta'ala kyenjagala okubuuza wano bana ensi eyogera wano mweno aya Allah yatulaga nti ensi n'eggulu bikola ki? Byogera. Yabigamba nti itiya mujje gyendi mwagala temukola ki? Temwagala. Byombiriri Allah yagamba qalata. Byombiriri ne bigamba ekineki? Ensi n'eggulu. N'agamba yagamba qalata. Byo bennyini byagamba atayina ta'i'in. Tuzze gy'oli Allah nga tuli bagonvu. Oba point mu etegerekeseeyo nina kwenjagala okudda. Kakati we bibanga byagamba atayina ta'i'in ay Allah tuzze gy'oli nga tuli bagonvu. Kiba kitegeeza buli ggulu n'ensi, buli paati emu ku ggulu n'ensi, buli wamu waliwo we kyayogerera. Si bwe kiri? Kiyina paati omumwa gwakyo we gwakola ki? We gwayogerera. Kakati abamanyi we bakomentingira ne bagamba nti ensi yayogerera e Makka ewali Kaaba, ekifo ekirimu ki? Ekirimu Kaaba eyo. Ensi we yakola ki? We yayogerera. Then eggulu waggulu mu ggulu twalabye eggulu ery'omusanvu. Ku ggulu ek'omusanvu kuliko ennyumba bagiyita Baitul Ma'mur.
eringa nga olaba Kaaba eri kuki eri ku nsi tugenda ziraba zaava ku kyo nyumba ezo gendawo awo wali Baitul Ma'mur eringa Kaaba era nayo eggulu we lyakola ki we lyayogerera Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadith Ibn Abbas yagamba Baitul Ma'mur eyo law saqata singa esalawo nti kati Allah asazeewo egwe eve waggulu egwe yagamba nti egwa kasolya ka Kaaba waggulu we bati era yagamba zetunuddemu weziti Kaaba nga weeri etunudde mu baitu ki mu Baitul Ma'mur eyo Baitul Ma'mur kuba Allah agamba waturi wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal Baitil Ma'mur Baitul Ma'mur kitegeeza ennyumba erambulibwa buli kaseera kakati bannange Kaaba erambulibwa buli kaseera Kaaba ekala tekala hatta ku lunaku lwa Arafa abantu aba mu hajji olwo lunaku lwokka Kaaba lwebaka abantu nge-10 oba 15 naye pointi wano nti era esigadde kuliko abaki kuliko abantu kuba abahujjaji baba mu Arafa Kaaba bagireka nkalu naye era ogenda okkeberanga era kuliko abaki kuliko abagiriko mu nsi yonna kwolwo olunaku lwa Arafa lwokka abantu we bakola ki we bakendeera naye era kubaako abakola ki kati Baitul Ma'mur ku nsi ye Kaaba then Baitul Ma'mur mu ggulu ennyumba ekola ki gyeri Allah subhanahu wa ta'ala yagitonda lwaki yagisaawo kati ekibuzo we kigenda then ne Kaaba eno lwaki yagikola ki lwaki yagisaawo ensi Allah subhanahu wa ta'ala ng'atandika ogitonda yagitandikira Makka Allah yagamba nti wal arda ba'da dhalika dahaha oluvannyuma lwekyo al ard ensi ba'da dhalika dahaha twagiseeteza abamanyi bavunula ayo bagamba nti Kaaba duhiyat min Makka Allah subhanahu wa ta'ala yatandika okusenteza ensi ng'atandikira ki Makka that's why tugenda kulaba mu mannya ga Makka nga erinnya waliwo erinnya lye bayita Ummul Qura maama w'ebiki w'ebyalo w'ebibuga nga lyerinnya lyaki lya Makka nti ensi we yali etandika okutondebwa duhiyat min Makka yani basataha Allah subhanahu wa ta'ala yatandika okuseteza ensi nti ne Uganda mufuneyo ekifo ng'etandikirawa ng'etandikira Makka okay kakati twagala okumanya nti Kaaba eriwo essaawa eno ne Baitul Ma'mur gye tulabye waggulu kijja kitya kuba kitutwala okumanya ggwe lwaki emikolo egyo gyonna ogikolerawa ogikolera Makka nga tofulumako kugenda Madina Allah subhanahu wa ta'ala we yayagala okutonda Nabbi Adam alayhi salatu wassalam yagambako ku bamalayika yabagamba si bwe kiri yagamba Allah yagamba wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa jukira kaseera Allah yagamba malaika ngenda kuteeka ku nsi omusigire we bamuyita kakati bamalayika bamuddamu ki bamugamba ya Allah atajalu fiha may yufsidu fiha ogenda teeka ku nsi omuntu agenda okwonoona wayasfiku ddima ayiwa omusaayi kyokka nga ateffe wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak iffe tukutenda Allah subhanahu wa ta'ala nga bamulaga nti oli agenda kukola ki kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala yabaddamu ki bamalayika yabagamba nti nze mmanyi mwe bye mutakola ki mu hadith Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'awa illa ng'awa ensonga eteekesawo Baitul Ma'mur ne Kaaba eyo illa weeva ensonga weeva awo bamalayika Allah yabagamba ze mmanyi bye mutamanyi baddamu ne balaba nti istajalu bapapa okugamba Allah ensonga lwaki tatonda muki muntu ne balaba nga bapapa okuddamu Allah subhanahu wa ta'ala ne balaba nga bajemedde Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusaba butya we basobola okwetonda oba point mugitegeera kati Allah subhanahu wa ta'ala kyetwatandise nakyo nti atonda kyakola ki kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala walagira ekiragiro kye ekintu ekitabaddeewo kiba
Allah n'alagira ekiragiro ku ssama ku ggulu ery'omusanvu. Allah n'alagira ne kugendako ennyumba n'egendako gye bayita Baitul Ma'mur. Ng'ekigendererwa kya Baitul Ma'mur, bamalayika we bagyetooloola, we bajja ne bagiyingira basaba Allah bakole ki? Abasonyiwe kweyo ansa gye baamuddamu ng'abagamba okutonda omuntu. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ennyumba Baitul Ma'mur buli lunaku muyingiramu malayika 7,000 nga tegigenda kuddamu kuyingiramu ila qiyami saa. Buli lunaku. Era eyo hadithi yeraga nti bamalayika baki bangi nnyo. Abo bayingidde ku olwo olunaku tebajja kuddamu paka enkomerero weerikola ki? Weerituuka. Abalala ne bajja enkya ne bafuluma, abalala ne bajja enkya ne bafuluma paka enkomerero weerikola ki? Weerifuluma. Kati pointi wano gye njagala nti ensonga eteekesaawo Baitul Ma'mur tugitegedde. Beetooloola nga beetondera Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga ki? Olw'okuba istajal baapapa okumuddamu nti ogenda kuteeka mu nsi, kuba ffenna abali mu nsi tujeemera Allah. Nedda, mulimu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga bamusinza. Mulimu abaddu oba Kaaba e Makka, gwoba olowooza okooye ennyo ng'ovaawo bati ku Kaaba ng'oyambuka. Ogenda olaba ekibinja ky'abantu nga 3 ate bo balinga batannabaako kye baakoze eki? Kye baakoze n'oggwamu amaanyi. N'onaaba n'odda. Oba wakavaayo bati ogenda olaba abalala bakola ki? Bakkirira. Kiri bannange. Kati point nti abantu basinzaani? Basinza Allah subhanahu wa ta'ala. That's why mu hajji ku lunaku lwa Arafa Nabbi yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yeewaanira ku bamalayika n'agamba mulabe abaddu bange kye baliko. Olw'okubanga lunaku luba lwa kusinzaani? Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Abagamba mubalabe nga kiva ku kye bagamba nti ogenda teeka mu nsi abagenda okujeemera okusinza Allah yeewaana n'ekyo. Allah subhanahu wa ta'ala kye bakola. Kati point eyo yezimbisa Baitullah. Ezimbibwa etya mu lubereberye. Ku wiiki eri tujja laba enzimba za Kaaba ez'enjawulo, naye waneeno kyeba otya okubaawo kubanga Kaaba wennyini spoti mweri twagambye nti ensi we yakola ki? We yayogerera. We yatandikira e Makka ate Allah nga mazo zikoowoola abamanyi bagambawo wennyini ensi we yakola ki? We yayogerera. Ng'egamba Allah tugenda kujja gy'oli nga tuli baki? Tuli bagonvu. Kakati Allah atonda Nabbi Adam alayhi salam. Ndowooza story y'okutonda kwe twali tugiwuliddeko bannaye. Si bwe kiri? Wamala okutonda Nabbi Adam alayhi salam amugamba nti guli omuti togukola ki? Togulyawo, togusemberera. Shaytan neemubuzaabuza n'agukola ki? Ekyo kye yakola kyali ajeemedde etteeka lya Allah oba yali tagijeemedde? Shaytaani yali emumulankanyiza n'alikola ki? N'alijeemera. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yakigera ng'ayagala kumuteeka ku ki? Ku nsi. Kuba kwe kuva ensonga eteekesa Nabbi Adam ku ki? Ku nsi. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu surati al-Baqara fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimaati. Ng'amaze okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, amaze okukola ekintu Allah kye yamuganye, yasaba Allah n'amuggyako ebigambo by'agenda okukozesa okwetondera ani? Okwetondera Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba mu suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala agamba fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimaati. Adamu yayiga ebigambo okuva eri ani? Okuva Allah subhanahu wa ta'ala. Fataaba alayhi, n'abikozesa mu kwetonda. Naye ate Allah bituwa mu suratul A'raf. Allah agamba nti Adamu bagamba rabbana zalamna anfusana, ay Allah tulyazamanyiza emyoyo gyaffe, wa illam taghfir lana, singa Allah subhanahu wa ta'ala totusonyiwa, watarhamna n'otusaasira, lanakunanna minal khasirin, tujja kubeeramu abo abantu abakoze eki? Abafaafaaganiddwa. Kakati bannange, okuzimbibwa kwa Kaaba okwasookera ddala
kuliko ebigambo bimeka? Kuliko ebigambo bibiri. Ekigambo ekisooka abamanyi bagamba Allah subhanahu wa ta'ala era Kaaba ye yajezimbira. Besembesa aya Allah igamba nti Allah yagamba inna awwala bayti wudi'a linnas, mazima ddala ennyumba gye nasooka okuteerawo abaki. Ekigambo okuteerawo kyawukana n'okuzimba. Container bagitaddewo, then ekizimbe bakikola ki? Bakizimba. Nti okuzimba okwata ebbulooka n'oteekako ki? Ebbulooka. Wabula container ejja lumu n'ekola ki? N'ebeerawo. Kati nga bavunula ayo ne bagamba Allah ye ya olw'okuba ekigambo gye kiri wakati wa kafu na nun kun, ennyumba n'ekola ki? N'ebaawo. Waliwo ekigambo ekyo. Then ekigambo ekyokubiri abamanyi bagamba nti nedda Allah yalagira bamalayika ne bazimba ki? Ennyumba eyo Kaaba. Naye nga bagizimbidde ki? Nabbi Adam nga Allah yagala muteeka ku nsi kuno eno, ng'amaze okulya Allah kye yamugaana okukola ki? Omuti Allah gwe yamulagira okukwatako, then yalagira bamalayika ne bazimba ennyumba eyo ku nsi kuno. Ng'ennyumba eyo kigizimbisizza Nabbi Adam ebigambo bye yayiga ku Allah byagenda okukozesa okwetonda nabyo byagenda okukozesa ku nsi kuno nga yeetooloola ki? Ennyumba eyo. Nti insensi ya Kaaba buli muntu yenna aba agyemedde Allah, aba ayina ensobi gy'akoze, agikozesa Kaaba eyo mu mbeera y'okwetooloola nga akola ku lwa Allah, nga yeetondera ani? Allah. Nga bamalayika kye bakola ki? Kye baakola. Simanyi wa point y'abasheekhe etegeerekeka nti nga wolaba malayika we Allah yabateerawo ennyumba waggulu, n'abaana Adamu n'abateerawo ennyumba kuki? Ku nsi. Era n'abayigiriza n'ebigambo ebyo Nabbi Adam bye yayogera, rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Then mu tarikh abamanyi balaga Nabbi Adam we yakka ku nsi nga bwe tujja olaba story. Nabbi Adam we yakka yakkirawa, Hawa yakkirawa, besinkanawa, ojja laba nga besinkanawa mu Arafa, tujja kiraba biidhnillahi ta'ala. We batandika okwetoola Kaaba, abamanyi bagamba Nabbi Adam tadhakkara aljanna, yajjukira obulamu bwabaddemu muki? Mu jjana. N'agamba rabbi tadhakkartu aljanna, Allah wange nzijukidde ki? Ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala n'alagira bamalayika bamusizeeyo ekintu kyasobola bamutwalire ekintu kyasobola okujjukirirako ki? Ejjana. Allah kwe kussa lye bayita hajarul aswad, ejjinja ki? Oluffe gye tuyita ennywanto, era ejjinja eriddugavu, naye teryakkanga liddugavu, lyali lyeru nga hatta bamanyi nga bagamba nti abyadu min as-safa, nga wala pal white nga lisukkawo, ng'omuntu waba mu kizikiza asobola odyawula nti ekyo ekintu ekiriwo ki? Kyeru. Then tugenda laba likyuka batya ne lifuuka ki? Eriddugavu, nti ne lifuuka hajaru ki? Al aswad. Point gye mbadde njagalamu wano ye lwaki ensonga Kaaba eyo ekola ki? Weryawo. Era Kaaba Allah n'agiteeka mu kifo ensi we yakola ki? We yayogerera. Kati kweko okuzimba kwa Kaaba okwasookera ddala. Abaffe Kaaba engeri gy'erimu we batyo bamalayika we bagizimba, we batyo omusingi gwago we baguzimba, nedda. Ensonga tujja giraba ki? Biidhnillah maaso ku wiiki eri insha Allah. Okay. Kati kino eno point ezo zonna ze tubadde tulaba zitutwala ku lwaki emikolo gya hijja tugikolera Makka. Kakati olwaleero tugenda kulaba amannya ga Makka nga tetunnagenda ku kintu kirala kyonna. Makka Allah subhanahu wa ta'ala yagyogerako mu Qur'an ng'agiyita amannya 6. Amannya ga Makka ekibuga ekyo bakiyita amannya meka? Amannya 6. Na buli linnya lirina ensonga lwaki Allah alikola ki? Ye point gye mbadde njagala leero tulabe. Omuntu obeere nga ekibuga ky'ogendamu okimanyiiko ate omanye na lwaki bakiyita we batyo, kikuwa okubeera nga okiwa ekitiibwa, then okolereyo lwaki ensonga lwaki Makka bagiyita baki?
bagiyita Makka. Lwaki erinnya lino baliyita Makka? Kati point wano nti Allah subhanahu wa ta'ala Makka yagiwa amannya 6 mu Qur'an. Erinnya erisooka ye Makka, ngera woogiwulira lyerinnya erisooka Makka. Kakati bannange twagala kumanya Makka kitegeeza ki era na lwaki bagiyita ki, lwaki bagiyita Makka. Lyerinnya lyaffe erikola ki, erisooka. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyogera ku Makka, aya mu Qur'an eyogera ku Makka, kulinnya Makka yajja ki, yajja aya emu yokka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makka. Allah subhanahu wa ta'ala wayogerera ki, wayogerera ku Makka. Eyo aya Allah subhanahu wa ta'ala jayogerako ku Makka, awo mwekyo ekifo kyokka kyajogereramu. Lwaki Makka kati wane nagiyita Makka? Makka kigambo kya Luwarabu, kiva mu kigambo bakiyita Makki oba al-Makku. Ekigambo Makku kitegeeza, Abawarabu we bagamba nti Makka al-ba'iru dar'a ummihi, nti Makka al-ba'iru ensolo eyonse dar'a ummihi, ebbeere lya maama waalyo. Abamanyi baba bategeeza Omuwarabu abategeeza nti aliyonse lyonna n'alimalamu ne mutasigalamu yadde amata naki, yadde n'akatono. Ekigambo Makka kiva mu Makku, kitegeeza masu, okuyonka ekintu kiyo, omuntu okuyonka ekintu oba ensolo neyonka ekintu nemalamu ekintu ekyo kyebekoze eki. For example, nti wemba nywa akacupa k'amazzi, wenkanywa nenkasika ne gaggwamu gonna amazzi ago, mba nkoze kye bayita masu. Temusigadde yadde ettondo lyaki ly'amazzi weegati. Kakati tukizza tutya ku Makka? Allah subhanahu wa ta'ala okututeerawo Makka, abamanyi bagamba nti Makka ekuyonka hawaiji, ebyetaago byo byotutte Makka, Allah byonna n'obirekayo ng'obisabye Allah, ate Allah n'abikola ki, n'abikuwa. Amazambi omuntu g'abadde nago watuuka e Makka emugamuyonkamu n'atasigaza zambi ki nalimu, naddala omuntu akola hajji. Ekyo tukijjawa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba man hajja, omuntu akola ki, omuntu akola hijja, falam yarfuth walam yafsuq, omuntu oyo n'atayonona mu hajji, adde ewaabwe kayawuma waladatuhu ummuhu, ng'olunaku maama we lwe yamukola ki, lwe yamuzaala. Omuntu aba omwana, omuntu nga mwana muto aba alina omusango. Kakati yeri point nti bakuyonkamu amaki, amazambi ago. Kakati ejjinja liri lye twalabye eryajja eryeru, lwaki likyuka kkala? Olw'amazambi ga mwana Adamu agayonkebwa muki, mu Makka ne likyuka. Olw'okuba buli muntu yeetoola Kaaba asaba Allah amukole ki, amusonyiwe. Makka nere amazambi negakola ki, negayonka. Kyekyo ekigambo lwaki bagiyita ki, lwaki bagiyita Makka. Makka huwa al-massu, ye massu, okuyonka ekiki, ekintu ne kivaamu yadde ne mutasigalamu yadde ki, yadde ekintu kyonna. Simanyi oyo erinnya litegerekese, litegerekese bannange? Okay, erinnya eryokubiri Makka bagiyita Bakka. Makka bagiyita batya? Bakka. Bakka bilba ne ba, Bakka. Lwaki bagiyita Bakka? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba inna awwala bayti wudi'a linnas lalladhi bi Bakkata mubaraka. Allah enyumba gye yasokoterawo abantu bi Bakka, yani Bakka. Bakka lyerinnya limu litegeeza ki, tegeeza Makka. Allah Makka yagiyita Bakka. Ne lwaki yagiyita Bakka? Ekigambo Bakka kya Luwarabu kiva mu kigambo minal buka, mu kukaaba. Kyova olaba omuntu eyakalaba ku Kaaba ebiseera ebisinga akola ki, akaaba, amaziga gajja ne gamuyita muki, mu maaso. Umar radiyallahu anhu we yatuuka ku Kaaba yali ne basahaba n'agamba min huna, wano tuskabu al-abarat, amaziga we gakola ki, we gaviirayo. Nti Bakka
minal buka omuntu akaaba abamanyi balina ensonga endala gye baleeta olw'okuba Allah watonda nabbi Adamu n'amuteeka ku nsi mu Makka mwe yamulagira emyoyo gyonna egigenda omukola ki okumuvaamu awo e Makka emyoyo egyo ekibuga kyagyo ekyasookera ddala omwoyo okulaba ku kibuga iwalaba kibuga ki kibuga Makka kati abamanyi ne bagamba balina point gye baleeta nti omuntu olw'okuba omwoyo gwe mukadde wegutuuka ne gulaba ku kifo kwe kyasookera ddala okutuuka then ajjukira ekifo ekyo n'akola ki n'akaaba kyovula ne bakiyita bakka oba point tukitegeddeeyo kakati abalala ne bagatta ebigambo ebyo bibiri ekigambo erinnya erisooka ki Makka ate eryokubiri bakka ne bagamba nti erinnya bakka litegeeza Kaaba weeri wennyini ekyo ekinnya tugendeko abamu bakiyita kikko tugendeko mu kikko awo ekikko ekyo kye bayita bakka then abalala ne bagamba then Makka ye district namba ye Makka ye city gye bayita ki Makka then bakka kyekiki kyekifo then abalala ne bagatta ebigambo eyo ne bagamba abawarabu miimu basoogiyita baa'u ne bagamba nti bakka ne Makka makulu ge gatya ge gamu olw'okuba omuwarabu baa'u asobola okugiyita ki miimu nti wano esoosa Makka then nazzaako baa'u eyaki eya bakka simayi oba amannya ago gategerekese okay ago amannya ameka abiri min asma'i Makka mu mannya ga Makka Allah yagituuma al-balad balad kitegeeza ki sikafaadi ekibuga sebo tusonyiwe sebo kutuulako eno waggulu balad kitegeeza ki kitegeeza ekibuga okay Allah yagamba la uqsimu bihadha albalad wa anta hillu bihadha albalad Allah Makka yagiyita balad olw'okubanga kyekibuga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mwe yazaalibwa ate era teri nabbi okujjako nga yalambulako ekibuga ekyo Makka tewali mukkiriza yenna okujjako nga yeegomba okulambulako ekibuga ekyo ki Makka kyovula ne bakituuma ki ne bakituuma balad era erinnya erimu erya Makka ye balad la uqsim bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad Allah yali ategeeza Makka then era kyekibuga ekyamagero ekyannabbi kye bayita almu'jizatu alkhalida ekyamagero ekigenda okusigalawo olubeerera ku nsi kuno nga ye Qur'an eyo kyekyamagero kyannabbi mwe yasookera ddala okukola ki okukkira iqra bismi rabbika alladhi khalaq yakkira Makka so kati ne bakituuma ekibuga balad era erinnya lyakumeka lyakusatu erinnya eryokuna Makka bagiyita qariya kyekyalo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba daraba Allahu mathalan qariyatan Allah yakuba ekifaananyi kyekyalo kanat amina kyali kiri amin kiri sekiwa yatiha rizquha ragadan min kulli makan nga bafuna ebyengera okuva mu bifo ebyenjawulo nga bijja bituuka e Makka naye fakafarat bi an'umillah abantu abo ne bawakanya ekyengera kyani kya Allah fa adhaqaha Allahu libasa al-ju' Allah n'abambaza engoye z'enjala nga olw'okuba bakaafuwalidde ekyengera kyani kya Allah ekyo kyaliwo ddi era lwaki bagiyita qariya kyaliwo ku mulembe gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi we yasabira abantu abakuraishi n'abasabira edduwa Allah subhanahu wa ta'ala abambaze ku njala nga gye yateekawo ekyeya ku mulembe gwa nabbi Yusuf alayhi salam kakati olw'okuba bakaafuwaza nabbi era baafunako ki enjala kati Allah subhanahu wa ta'ala okukubira ekifaananyi ky'enjala eyagwa mu Makka n'akozesa erinnya lye bayita ki qariya lyerinnya eryo lyakumeka erinnya lyakuna wangi qariyatun qariya qariya lyerinnya eryaki erya Makka erinnya lyakumeka eryo erinnya eryokutaano Makka bagiyita Ummul Qura. Ummul Qura lyerinnya eryokutaano erinnya eryokutaano Makka bagiyita Ummul Qura. Erinnya eryokuna erinnya eryokutaano Makka bagiyita Ummul Qura. Erinnya eryokutaano Makka bagiyita Ummul Qura. Erinnya eryokutaano Makka bagiyita Ummul Qura. Erinnya eryokutaano Makka bagiyita Ummul Qura.
bagiyita ummul qura maama waki w'ebibuga bagiyita ummul qura Allah yagamba litunzira ummal qura waman hawlaha Allah subhanahu wa ta'ala yatuma nabbi agende eri abantu ba ummul qura maama w'ebiki w'ebyalo waman hawlaha n'ebyo ebigyetoolodde ummal qura ndooza twalabye lwaki bagituma ummal qura tetwakirabe olw'okuba ensi yonna yatandikirawa yatandikirawo banaye ndooza point eyo tugijjukira kyekigiyisa ummal qura that's why maama w'omuntu bamuyitaani ummu mu luwarabu si bwe kiri lwaki bamuyita ummu olw'okuba yentandikwa y'ono omuntu kuba yaba naye mu okutandikira ddala paka wamukola ki that's why mu sharia mu fiqhi ekisago kye bakubye wano ku mutwe omuntu n'afuna ekisago ku mutwe mu kitabul jinayati bannasharia batugamba baseka kasule we bamukuba ekisago ye bati ekyo ekisago tebakiyita ng'ebisago ebirala kino ekisago bakiyita amma al amma ekiba ku mutwe lwaki kyo bakiyita amma nga kifaanana nga ummu olw'okuba omutwe ye maama w'omuki w'omubiri otegedde pointi y'abaseeka olw'okuba ekisago kineno kikubye ku maama w'omuki w'omubiri olw'okuba omutwe gwe gu functioning omuki omubiri gwonna kyovula ekisago ekyo bakiyita amma kati makka ne bagiyita ummuki ummul qura erinnya erisembayo twagala amannya gali meka gali mukaaga erinnya erisembayo ddala makka bagiyita masjidul haram makka bagiyita masjidul haram Allah yagamba subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa makka yonna era yenjawulo eri wakati wa makka ne madina olw'okuba makka yonna gwomuki muzikiti nti omuntu wonna w'osaalidde ofuna empeera ziri eri ez'empeera enswala emitwalo ki emitwalo 10 ekyawukana ne madina nti madina okufuna empeera y'eswala 10 olina saayira muzikiti gwani muzikiti gwa nabbi naye makka yo yonna olina osaayira wonna w'oba okoze eki w'oba oyagadde yonna haramu era gwonna muzikiti ekyo olwaki tuleese aya eri aya egamba subhana alladhi asra Allah ng'ayogera ku isra wal mi'raj olw'okuba nabbi Allah ng'amutwala mu isra wal mi'raj yamujja ku kaabaawo teyamujja ku kaaba nabbi teyali ku kaaba yali mu nnyumba ya muganda we omuwala cousin sister we bali bamuyita ummuhani nabbi gye yali bali bamuyita sahabu nga bamuyita fakhita binti abi talib yali amuzaala omukyalo oyo nabbi gye yali abi talib fena tukimanyi muganda wa taata waani wa nabbi sallallahu alayhi wasallam kitegeezo no yali cousin ki sister we nabbi gye yali mu nyumba ya ummuhani naye ate Allah ng'ayogera kumutwala mu isra wal mi'raj yagamba subhana alladhi asra bi'abdihi layla nga mujja minal masjidil haram nga mujja muzikiti ogwaki ogw'emizo kitegeeza kuba ennyumba ya ummuhani yali walako ne kaaba kitegeeza Allah yayita eri gye yali ne ummuhani gye yali nayo n'ayitayo muki muzikiti point oba etegerekese kati ago ge mannya mu bufunze tetwagadde kuga expoundinga nnyo ge mannya mu bufunze agaki agamakka era mbadde nsaba ekyo ekibuga omanye obeereko n'amannya ag'enjawulo nti webanga masjidil haram webanga eswala enkutte nina wensobola okusaalira era empeera ngikola ki mpeera nzifuna webanga bagamba makka kitegeeza kuyonkamu mazambi kitegeeza oba mu makka yitiriza nnyo ki istighfar wotegeera balad lwaki balad waawe ekitiibwa kuba Qur'an we yasooka okukola ki okukkira kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ku kibuga ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ne woolibeera buleesi nniya yakukolera mu buli az'amaanyi era akubonereza ne wooleta buleesi nniya nga tonnakola wabula n'oleta enniya n'onuyirira nti nze mu makka wentuukayo nina okulyaza amaanyizayo omuntu ekyo kyokka kikubonerezesa kati yenjawulo wakati waayo neki kuba Allah yagamba waman yuridi fiihi biilhadin bidhulm omuntu yena just naafuna niya eyo
yakugamba nti mu makka ngenda kweryaza amaanyi zaayo yokka ekyo kikola ki kuba Allah yagamba nudhiquhu min adhabin alim tumukoza aloza ku bibonerezo ebyamaanyi. So abebitiibwa point olwaleero njagadde tufune preamble tutegeere ekibuga kye tukola ki kye tugendamu tutegeere lwaki ndoza tutegedde lwaki tukolerawo hajji na lwaki makka eryawo lwaki kaaba eryawo amannya gayo ag'enjawulo. Olwaleero kyenjagadde tukole ki tube nga twejjukize biidhnillah. Olwo next Saturday tujja kulaba enzimba yaki ya Kaaba kuba Kaaba eddibwamu okutuuka ng'efaananaawo nga woogiraba ezimbibwa mu sessions 5 ze tujja okukola ki ze tujja olaba biidhnillah. Enzimba ya Kaaba bagizimbe ezimbibwa emirundi emeka 5 okutuuka nga ogirabe nga woogikola ki nga woogiraba. Tetujja kusukkaawo biidhnillah, tetujja kwagala ku wanvuya nnyo inshallah. Wiiki ejja tujja laba enzimba ya Kaaba, then wiiki eri tujja laba era ebintu ebyaki ebyenjawulo ng'ate otwalira session endala eza fiqhi owa hajji biidhnillahi taala. Mukama waffe we yatuuse munansonyiwa obutasirikamukko omukulu okutuuka ne inshallah agenda tukulemberamu mu mbeera zonna ezinakola ki ezinaddako. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Byolina okukola obeere steady. Weegendereza abakwetoolodde. Bw'oba oteekamu ppini y'omu bbanka oba mu ssimu, kakasa nti teri agiraba. Erimu bwe batalaba mapeesa g'onyiga. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS.